Mina yammwe eringa egamba nti essaawa yayimiridde. Eyayimiridde oba ekyatambula? Abange Yesu yeebazibwe. Amiina, amiina. Mukkirize neebaze Katonda olw'endabika ya yeekaalu eno. Bannange ntambula ndaba amakanisa naye katwe matatyaki ekigambo sanctuary mu Luzungu kituukira ddala ku kanisa eno nti ŋŋenda mu yeekaalu. Aleluya. Era mukadde wange omusumba omuzirangabi musajja ow'amaanyi, engalo ezo z'owulira zizo. Amiina. Mwebale n'olukiiko lwonna, mukadde wange omubuulizi, mukadde wange wa mission, mwebalire ddala abakristaayo mwenna. Kino kye mulaba kijjayo kye tuyita ekitiibwa kyani. Bakubali abagamba nti kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo, naye nga tebabitegeeza. Nnyingidde katwe wano ne ŋŋamba ddala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bya Mukama. Mwebale muweesa Katonda ekiki ekitiibwa. Ekyo nno kikubeereko naawe ku bulamu bwo, kikubeereko ng'abakulaba bagamba nti naye omusajja oyo aweesa Katonda ekiki. Aleluya. Nga teweetaaga kwennyonnyolako nnyo, nga bwe bakutunulako bagamba omukyalo oyo alina Katonda. Aleluya. Aleluya. Waliwo ebifo by'otuukamu n'ogamba ne bano wano waliwo Katonda oba tewali? Naye wano waliwo Katonda abooluganda. Ndaba amatiibo n'ag'amakyala ŋŋambye ne bannaye soza ndowooza nnyingidde mu Sheraton, kumbe ndi mu kkanisa. Yesu yeebazibwe. Kumbe ndi muki? Mwebale. This is beautiful and it glorifies God. Hallelujah. Olwaleero obubaka Katonda bw'antisse okubawa bwakukujja mu busibe. Ŋŋambira akuliraanye ojja ava mu busibe. Mukama yeebazibwe. Ndeeta okulamusa okuva eri mukyala wange n'abaana. Okuviira ddala ku Lwokusatu paka ku Sande mbeera muzibu nnyo wakulabako ewaka olw'eggulo, kubanga nzirayo bakoze eki? Beebase. Akati Olwokusatu nyanguwako okuddayo okunsobole okubeera n'abato ebbanga erikola ki? Eriwerako. Naye era babadde bali awo bagenda okulaba nsituka nvaawo nkwata kasoka. Mukama yeebazibwe. Naye neebaza Yesu kubanga atuwadde ekisa okumuweereza mu biro nga biki? Nga bino. Obaka Katonda bw'atadde ku mutima gwange, mu mwoyo gwange, okuva lwe nafuna essimu ne nkiteeka ku puroguramu nti nja kubeera wano, bugamba nti wangula ebirowoozo ebikyamu. Kankiddemu. Wangula ebirowoozo ebiki? Ebikyamu. Overcome evil thoughts. Kiŋŋambira akuliraanye. Wangula ebirowoozo ebikyamu. Bw'aba ategeera Oluzungu kamutere mu Luzungu mugambe hey, overcome evil thoughts. Hallelujah. Hallelujah.
wanikako omukono okumugamba nti ayi Mukama tuli bangi wano naye nkwegayirira oyogere nange ng'omuntu mpa ekisa okuva mu busibe okuva mu buwambe oba ebirowoozo ebiva mu geyeena ebiva ew'omubi mpa ekisa okulowooza ku ebyo ebintwala mu maaso. Amin. Atubuliriza eriyo abantu bangi ng'obulamu bwabwe bugaanye okuva we bulina okuva we buli olw'ebirowoozo ebikyamu ebitudde mu bulamu bwabwe, mu birowoozo byabwe, mu mitwe gyabwe. Okimanyi osobola okubeera omuwambe olw'okulowooza kufa. Eriyo abantu bangi, nina abantu abatera n'okunkubira, Musumba wiiki eno yonna ndowooza ku kufa. Olwaleero Katonda ayagala kutusumulula ffenna tuwangule ebirowoozo ebikyamu. Abantu bangi basibiddwa olw'ebirowoozo ebibasiba obusibi bye bawadde obulamu mu bo ne bituulira ddala. Naye ng'ekirowoozo ekibutawaanya kikyamu, si kituufu n'akatono, naye nga kirina engeri gye kikulidde mu ye ne kigejja nnyo. Biri ebirala ne biba nga tebikyalina makulu, ayagala kino kisooke kikole kigguke. Okimanyi nti waliwo abantu bolowooza nti tebakwagala naye ng'ate bo tebakuyinaako buzibu. Kankikuddiremu, kantandika okugonzagonzaamu katono. Okimanyi eriyo abantu bolowooza nti tebakwagala naye nga mu byaddala ne mu birowoozo byabwe toliimu. Naye gwe omulaba n'ogamba olaba tanjagala naye ng'ate mu byaddala ye alowooza ku ngeri gy'anaalabiriramu ensolo ze zibeerewo, bye bintu ebimubo by'omutwe gwe tolinamu. Naye gwe oyetisse omugugu ogamba omubuulizi oyo, omusumba oyo, omusajja oyo, omukazi oyo, oba namukola ki, oba Setaani bw'aba anaawamba obulamu bwo asooka kuwamba mutima gwo. Haleluya! Kubanga omutima gwo y'ensibuko y'obulamu. Waliwo asobola tuteerayo ku byawandiikibwa wooli tuteereyo engero, si kye naze okwogerako, naye olw'okuba mpirimpya ne ŋŋendayo, nange sigenderedde pirimpa kugendayo, naye kale nakyo nkyogereko. Tuwe engero essula ya 4 olunyiriri 23. Engero essula ya 4 olunyiriri lwakumeka 23. Proverbs chapter 4, let's read one verse 23. Onyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensulo yaki? Ddamu n'amaanyi, mwe muva ensulo yaki? Obulamu bwo buno obulaba buno obulamu bwo olina. Buli kyokola mu bulamu ensibuko yakyo ki? Mutima. Oli bw'ajja n'akugamba nti ontamye, olowooza kiba kivudde mu kutu? Kiba kivudde wa? Omuntu bw'ajja n'akugamba nti nkwagala nnyo, olowooza kiba kivudde mu linnyo? Wangi? Kiba kivudde wa? Mu mutima. Obulamu bwo nga bunaabeera bulamu ng'oneeyagala, olwaleero nzize kukusomesa. Wangula ebirowoozo ebiki? Ebirowoozo ebiki? Ebikyamu. Tokkiriza birowoozo bikyamu kufugiramu ggwe. Kankiddemu. Tokkiriza birowoozo bikulemesa kugenda mu maaso kufugira wa?
muggwe bwe binaafugira muggwe bikola ennyumba, bikola ekintu ne kikulira ddala ne weesanga ng'osibiddwa naye ng'ekikusibye gwe kennyini gwakiwadde obulamu. Wangi okimanyi nti eriyo abantu b'olowooza nti bakuloga naye nga tebakulinako, tebalina n'ekya kye baali bakoze, naye nga muggwe kyagejja kyakula, olaba sengaawo oyo ne buli kyakola notandika kikonekitinga ku ddogo, bw'ayayuuya olaba bwe yeerabira okwambala siripa emu n'agyambala bibaliga, otunula siripa n'ozivuunula nga bukyali olaba bw'ayingira ewaka ng'awenyera nakyo n'okivuunula. Ngambira akuliraanye nti engeri sitaani gy'ayiseemu okukusiba, mugambe engeri sitaani gy'ayiseemu okukusiba, kukujjuza birowoozo bikyamu. Onyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo, kubanga omwo mwe muva ki? Ensulo z'obulamu. Bameka ng'oyagala obulamu obusanyusa. Tokkiriza birowoozo bikyamu kukulira mu ggwe. Bangi kumwe abali wansi w'eddoboozi lino obulamu bwo bwawambibwa obusungu, bwawambibwa ettima, bwawambibwa obujja, bwawambibwa enge, bwawambibwa ki? Empaka. Owakana n'abatakuliiko owakana nabo, osiba enviiri kubanga gundi yazisiba n'ensene tozirina. Wangi weewola afazali ogule suuti obeeko gw'ogamba nti naye nange suuti ngisobola osaaga, naye ng'ekyamazima sente weewoze ki? Sitaani n'akufuula omuddu w'abalala. Alo? Sitaani n'akufuula omuddu w'ekintu naye ng'akozesezza kirowoozo kikyamu. Abasajja bangi abalowooza nti bakyala baabwe balina abasajja naye nga tebalina. Katonda akumbeerera akutegeeza ebintu bino. N'abakazi bangi abakoze conclusion ku basajja baabwe naye nga bye bakonkuludi nga tekuli kituufu n'ekya. Era kati omutwe gwo gwagejja, wadde wano mu ndabika mutono naye gwagejja, olowooza nti taata Jime ayina omukazi ebbali naye ng'ekyamazima si kiki. Naye kirina engeri gye kyagejja, sitaani n'engeri gye yakigezza. Osaafinga emmere ku dayiningi bw'obeza emimwa, akanyagamba bane Maama Lule abadde ki? Nkola ya setaani okukusiba ng'akwata ekirowoozo ekikyamu okukola ki? Okukituuza mu ggwe, ate ekirowoozo ekyo n'akigezza. Alo? Okkirizibwa okunkyawa naye bwe bibaamu kibooko yeyampise. Mukama yeebazibwe, Kristo yeebazibwe. Nkola ya sitaani okukulemesa okukola ssente ng'akutaddemu kirowoozo kikyamu. Omuntu gwe wandikoze naye n'akuyamba okufuna visa, sitaani n'akwambaza ekirowoozo nti oyo takwagala, naye ng'ate Katonda yateekateeka oyo yalina okuvaako paasipooti yo. Kakati gwe n'otambula mu bulamu obw'okumukyawa olw'okuba olina ekirowoozo kye wafiidinga ne kikula. Akawungezi ka leero nziza okukugamba, Katonda ayagala ote ebirowoozo ebikyamu ebitudde munda mu ggwe ebyagala okukulemesa okulaba Katonda ow'amaanyi akola ebikulu ebinene eby'amaanyi.
abantu bolowooza nti bakuloga nga tofunangayo toyangwa kukigeza kiwulire kisabire kakkana weewe emiki weewe emirembe omulangira ow'emirembe yajjobere neki n'emiki n'emirembe kakati sitaani nkola ye okulaba ng'emimba egyo tokola ki ye sitaani kyayagala obeerawo nga olowooza omusumba olw'okuba teyakwatako mu ngalo ng'ofuluma takwagala. Musumba nasanga omukyala busumba bwali bwekalasa eyo ng'awezezza emyaka 6 tagenda ku kyaki nemubuuza ne maama Keeti kiki naŋŋamba olaba awo nga saabiisi eweddeawo abasumba bayimirira ebweru wali ne bagenda nga buli omu bakola ki bamukwatako muki nze bwe natuuka omusumba omukulu n'aguteeka mu nsawo naye ng'ekyamazima kirabika omusumba yali ajjayo katambaala. Omanyi embeera weetuuka ng'okutte mu ngalo z'abantu bangi akatuuyo ne kajja ng'oyagala okole bw'otya bw'oti kakati wano ku process eno ndowooza omukyala aga maama bwe yafuluma yagenda waka mwaka gumu myaka 2 myaka 3 n'omusumba teyamanya kiriwo wangi n'omusumba teyakola ki teyategeera. Tewali musumba kankikuddiremu kino tewali musumba nga musumbawo ayimirira wali nga tayagala kuwa mukisa naye sitaani yateeka ogulowoozo mu bwongo bw'omukyalo oli nti omusumba oyo takola ki takwagala. Mwaka gumu 2 3 4 5 6 tasaba ngenze mu busumba nambula abakristaayo zone leader ngamba nti oyo mukristaayo nnyo era enamba ye ey'obweyamu agikola ki agirina era asindika kazukulu ke nekakola ki ne kaleeta kateekako 10 ne kakeetako 5 naye ye takola ki tajja. Ngenda okumubuuza ng'ensonga yaki musumba butamunyeenyako mu ngalo eri abantu abafaanaganako bwe batyo. Taata we yayogera ekintu nga tagenderedde kumenya mutima naye sitaani n'akyeyambisa bwe twogera toddangamu kubuuza taata we ate nga taata we yensibuko y'omukisa gwo ogunaaleeta obufumbo bwo naye kakati oli myaka 3 kitaawo omulabanga mulabe olw'okuba yagamba naye nantya lwaki bwe tukuyita ojjaleeti mwana gwe nedda ojjaleeti onaatera okuntama n'okwata akagambo onaatera okuntama taata agambye eki taata agambye eki akyogedde bwogezi kikyeyuka yanneetamwa dda ne katandika ogejja yanneetamwa dda ate nakiraba taata noli bwe yali agaba ffene nze teyampa ne keegattakaako gye biggwera kati oli myaka 5 toddaka. Taata wo ne bw'aba yali akitegeeza kiwangule kubanga omukisa gwo ogutuddeko bw'oti ogezezza ekirowoozo. Haleluya. Akawungezi kalero nzize kugamba overcome evil thoughts. They come from the devil. And remember, he came to steal, kill and destroy. Sitaani akwata ekintu n'akiteeka ku bwongo bwo ne kigejja naye nga kikyamu. Wangi maama wo butakubira simu tekitegeeza nti takwagala. Ayinza n'okuba talina airtime naye sitaani n'akiteeka ku bwongo obwo maama wo takola ki ne kigejja kiti. Kyokka wamma nno tugenda myezi 3 maama tankubira kyokka bali baŋŋamba abakubira. Wulira mukristaayo gwe ali wano, abantu tebeetaaga kubala kukola bintu okukulaga nti bakwagala. Bw'omala okutegeera nti Katonda akwagala, nywerera ku ekyo
ebikolwa by'abantu oba bakoze bubi oba bakoze bulungi gulumizanga ani? Katonda. Tokkiriza sitaani kukwata kigambo kyogeddwa muntu kituulewa ku mutima gwo, kubanga bwe kituulawo kigenda kujja n'obwana obwo by'ebirowoozo. Otuula ku buliri bwo, abasajja bangi bamaliriza bali mu mabaala. Lwaki? N'amaliriza ng'afunye kye tuyita life controlling problem. Ekintu nga kifuga obulamu bwe, mwenge ne gutandika okufuga obulamu bwe, naye nga kyatandikira ku ki? Ku birowoozo. Abaana benzadde ngenda mu wiiki 2 tewali ankubira, ebyana ebyo bisiru ne kitandikirawo. Ogenda kulaba muzeeyi atandise otumya kuleeti ya bbiya, kale kangunywe kwakana abadde anywa ecupa 3 kati anywa 6 naye nga yafunye kirowoozo nti abaana tebakola ki. Naye nga tuyinza n'okuba wano ng'abaana balowooza tebamwagala, omu ali mu kkomera, ali mu bizibu nyungi, taata yandibadde asabira mu ki? Musabire. Aleluya. Abantu boogenda okwewolako ne batakusobola kuyamba, lekerawo okulowooza nti baliko ekikyamu. Ne bwe baba baliko ekikyamu, gwe tokikkiriza ekyo kukufuga, kigaane. Oba otegeera kye ŋŋamba? Abantu b'ogenze ng'oyagala bakulabe ne batakulaba, oba nsonga ki, gwe tokkiriza sitaani okukwata ekirowoozo ekiwunya n'akituuza mu bwongo bwo. Aleluya. Ekyawandiikibwa tugenda kusoma kimu oba 2 oba 3 kubanga tugenda kusaba. Abafilipi essula ya kumeka? Essula ya 4. Olunyiri tujja tandike oba ku lwa 5 oba ku lwa 6, kyonna kye kiri. Abafilipi essula ya kumeka? Abafilipi essula ya 4 tandikire ku lw'omukaaga. Otaddeyo agambye temweraliikiriranga kigambo kyonna, naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwe ngani. Awo tayogedde ku maamawo, tayogedde ku taatawo, tayogedde ku jjajjaawo abo bolowooza nti bakola bubi. Agambye byonna nga bwe biri by'oyagala tegeezaani? Katonda. Kuba ekinyusi kiri mu lwa 8, n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna, ekyo mukiwulira kumpi buli Sande. Ginaakola ki? Ginaabakumanga emitima gyammwe n'ebiki? N'ebirowoozo byammwe. Mwani? Kati wulira olw'omunaana we wali obuwoomi. Ebisigaddeyo abooluganda, eby'amazima byonna kyogere. Tusome ffenna. Eby'amazima byonna, ebisaanira ekitiibwa byonna, eby'obutuukirivu byonna, ebirongoofu byonna, ebyagalibwa byonna, ebisiimibwa byonna, obanga waliwo obulungi era obanga waliwo ettendo, ebyo mubirowoozengako. Wangi nti eby'amazima byonna. Sooke tuwe ku ekyo. Wano waliwo omuntu nga baakuyita embizzi oba baakuyita enkima, n'okutuusa olwaleero walekeraawo ogendayo kubanga baakuyita embizzi. Bwe watunula mu mmira wafuuka mbizzi. Wangi amazima gali nti toli ki? Toli mbizzi. Amazima gali nti toli mubi. Abo bagamba nti oli mubi, Bayibuli egamba nti eby'amazima ekyo ky'oba olowoozaako. Naye obudde obututteewo bagambye ndi mubi waweyaye. Bw'oba watondebwa mu kitonde kya Katonda, ŋŋambira akuliraanye oli mu kifaananyi kya Katonda.
abo bagamba nti oli mubi Bikyaamu. Abo bagamba nti oli mwavu Bikyaamu. Ekyamazima kiri nti Katonda gwe wasenga mugagga. Kati lowooza ku ekyo. Tuli ku Lwamunaana ssebo nti ebyamazima ki ebintu bingi bye bakugambye nga si bituufu naye ate n'obiwa ebirowoozo nga naawe kennyini okimanyi si biki si bituufu naye ne kigejjera ddala olw'okuba bagambye oli mumpi. Wulira gwe obumpi abupimirawa wangi tokiwa bulamu kubanga bangi abawanvu b'osinga. Haleluya. Bangi abaddugavu b'osinga wangi. Bangi abalina nnyansi bwajja okusooka okufumbirwa. Haleluya. Agambye nti ebyamazima ki wulira ebisaanira ekiki. Waliwo ebintu ebitasaanira kitiibwa ebikumazeeko emirimu nga naawe okimanyi tebisaanira kitiibwa nga naawe okimanyi tebisaanira kitiibwa tebina yadde n'akatiibwa n'akatono naye gwe oli awo oli ku ekyo kikumazeeko emirembe weekulungula mu buliri bwe bw'okirowoozaako naye nga mazima tekirina yadde akatiibwa. Singa okijjayo bw'oti abantu bagamba aliko ekikyamu kiki ekyo kyajjeeyo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Ebisaanira ekiki nze sijja bikola ebyo bw'atangulirayo kateeteeyi kampi wangi kateeteeyi kampi ekyo kyakitiibwa. Waliwo ebintu ebitalina kitiibwa byotalina kuwa budde kubanga kati sitaani abigezezza kubanga amanyi bwe binaagejja byojja otandika okuwa ekitiibwa. Haleluya. Agambye byonna ebyaki ebyobuki ebyobutuukirivu lowooza ku ebyo, lowooza ku kwaya, lowooza ku kusinza, lowooza ku kusoma ebyawandiikibwa, lowooza ku kuyamba abantu, lowooza ku kwagaliza, lowooza ku ebyo. Tokkiriza ttima kufugira mu ggwe kubanga sitaani yali eyambisizza okunyakulako abagasa. Tobikkiriza. Haleluya. Mu buweereza buno ndabiddemu ebintu naye kimu kubifuga nensigala nga ngenda mu maaso ne bwe mbiwulira nga binene bitya mbigaana obutatuulawa. Bigaana. Ate era ndabye Katonda mulabye ng'akola. Waliwo yakeera ku makya n'agamba oyo asabira abantu ne bawona, asabira abantu Katonda ng'awonya abantu nali bombe eyo n'ayogera ekigambo nti oyo Reverend Ddembe lya Yesu Illuminati. Oyo golaba alina omusoto omunene wa mu nnyumba era mukyala we yaguyonsa. Maama yabiwulira n'agamba tuliwo eno lwaki tetugenda ne mugamba tuweereze Katonda. In fact mukyala yanjogerako ekigambo ekyo nawandiika n'enjiri namba ng'egamba nti sirikako wonya omwoyo gwo. Enkeera gye nabuulira nga ye simwogedde nako ne ŋŋamba nti mu nsi eno osirikangako n'owonya ki omwoyo. Kati wulira ekigambo kye yanjogerako. Haleluya. Mu kifo ky'okuwakana lowooza ku bitukuvu, lowooza ku ebyo ebigwana obuki. N'agamba nti ebirongoofu ki byonna omuvubuka yakukyaye kubanga ayagala sekisi, emirembe ne gikubula. Ekyo kiveeko kubanga kyeyabadde akwagaza si kiki, si kirongoofu. Lekerawo okulowooza nti sitaani akunyakuddeko omusajjawo nedda.
abadde akutwala mu kusamira. Katonda akuwonyezza tomufumbiddwa ate tolina mirembe kubanga tomufumbiddwa ng'abadde akutwala mu kusamira. Ebyagalibwa byonna, ebisiimibwa byonna, obanga waliwo obulungi era obanga waliwo ettendo, ebyo mukole mutya? Kola bw'oti, kwata ku mutwe gwo, gamba nti mutwe gwange okuva n'akawungezi ka leero nkugyamu buli kirowoozo kikyamu. Njagala ebyo eby'ekitiibwa, njagala ebyo eby'omuwendo, njagala ebyo ebisaanira, njagala ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa, ebyo eby'ettendo, ebyo eby'essanyu bye bibeera bifugira mu nze. Amiina. Njagala kukutegeeza Sitaani alina abantu bangi baasibye ng'abasibidde mu kirowoozo. Akawungezi kayo njagala otandika okusengejja by'olowooza. Abo abajja okukuwa olugambo, wakitegedde, omubuulizi kewamulabye ng'ayambadde bw'atyo, abadde ategeeza bw'atyo. Gaana gamba ebyo byonna mbiwulidde naye sirina budde bw'ebyo. Bye bajja okubuulira ku bantu abalala tobiwa bulamu, kubanga baagala kuwambaza bukyayi gye bali, baagala kuwambaza ffutwa, nugu, tima. Obeerawo ng'omuntu tomwagala naye nga bakubuuza ensonga lwaki tomwagala nga togirina. Lwaki omukyalo oyo tomwagala? Bujasiti naye tewali nsonga eri awo etegerekeka. Oba ndabika ye, kale sina ndabika naye, tewali nsonga yamu, naye simwagala nno munnange. Bw'omanya oli ku dayiningi yemu ne Setaani munywa kakyayi. Sitaani bw'aba naakulemesa okutuuka mu bugagga bw'oyagala, ajja kukwata kirowoozo kikyamu akituuze mu ggwe, akiwa obulamu. Sitaani bw'aba ayagala okukulemesa obufumbo obutukuvu, akwata kirowoozo kikyamu n'akikutuuzaako. Bw'aba ayagala okukulemesa bizinensi, ayagala okukulemesa ayagala okukulemesa ekintu kyonna, akozesa ki? Akwata kirowoozo n'akikasuka mu mutima gwo bwe bbu. Naye Katonda bw'abanga ye Katondawo, lekera awo okweraliikirira, lekera awo okwetaaganga. Sigala ng'omugamba Mukama, ebyo nabyo mbiwulidde, naye oli waggulu waabyo. Aleluya! Ebyo nabyo mbirabye, naye oli wa? Omuwandiisi wa Zabbuli kyava agamba nti Mukama ye musumba wange. Bw'ogenda wali mu lulimi lwaffe lwe twalimu awo Katwe we twakulira, twagamba nti Mukama ye nsumba wange, saagala kumanya. Mukama ye musumba wange, saagala kukola ki? Saagala kumanya. Kale oba ndoga oba tandoga, ebyo bibye. Waliwo Katonda ajja okunnwanirira. Oba njagala oba tanjagala, ebintu ebimu olina obiwulira biyingirire wano, bifulumirewa. Tobikkiriza tula nabyo ku buliri. Mama Kiwa n'ekyo ye yakikoze. Ameka ng'otegedde. Olwaleero njagala ng'omaliriza okusaba kwa leero, oteeke ekkomo ku birowoozo ebitagasa, oteeke ekkomo ku birowoozo ebikyamu, tobikkiriza kufugira mu ggwe. Ekintu kyonna bw'okiwa obulamu kikula, ate bwe kikula kikulira ddala ne kireeta n'ebibala. Kati eriyo abantu bangi obulamu bwabwe bwayonooneka. Kyatandika na kirowoozo, kati bwe twogerera eryo ekkubo takyalikwata, eyo takyagenda, kyokka nga yewaali omukisa gwe. Situkako ku bigere byo. Leero ogenda kusaba eddakiika ntono nnyo naye ng'okutte ku mutwe gwo, ng'osaba Katonda
akwambaza essepeewo ey'obulokozi eziyize buli kasaale ka mubi, buli kirowoozo kikyamu, buli kirowoozo kifu. Ebyo bye boogera ku mwami wo, bye boogera ku mukyala wo, bye boogera ku mulimu gwo, bye boogera ku neiba wo, ne bwe bibanga bituufu gwe tobikkiriza, fugira mu ggwe. Haleluya. Zibiriza ku maaso go. Kumalako.